Mwezi gwa February bagwita ogwokubiri omwaka 2021 mu programu esebiri ebayegobye bumale okutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abasinga zimwite ez'ebyobufuzi nafe watuzite ez'ebyobukulembeze tukuba toki mu nsonga ez'ebyobulamu ez'ebyokwerinda ez'ebyenjigiriza saako n'ensonga zonna ezeekusa okuteeka amasiga agakulembera eggwanga lino Uganda asatu okwongera okutegera wadala kituufu bakola ebyo bigwanidde ebirimu ensa saako ne ssemateeka byayogerako wamu n'okubeera nga baweereza mwe bannayuganda nze muzikwaga Moses Wamala ojja kuyita ku mukutu gwa Facebook, Twitter, Facebook saako ne Instagram mikutu gyonna Delta TV tukole ojja kubeera nga okubaganya ebirowoozo naffe ate mu budde buli obunaasemberayo ddala ojja kubeera nga bajja kukuteerako ennaama nawe era ojja kubeera nga oyisa eddoboozi lyo ku mpewo kasita obeera nga okozesa ebigambo ebyo ddala kituufu ebijja ensa ojja okubeera nga okozesa saako n'ennamba ya message bajja kubeera nga bagikuteerako ya text messages zokka obubaka bw'oyagala okubeera nga busomebwe okubeera nga okubaganya ebirowoozo ku nsonga zetugenda okwogerako ensonga gye tujja okutandikirako briefly tujja kubeera nga tutunulira essiga eddamu zirino Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku guno nno gwe mundi ogusookedde ddala mu election petitions eziri ku mutendera ogwa president okubeera nga ziggyibwamu enta oba omuntu nga omusanga aguggyamu enta jjukira mu mwaka gwali gwa 2021 retired but not tired Dr. Kanukiza Besigye yawabira President Museveni akakiiko k'ebyokulonda saako ne ssaabawooleza wa gavumenti ng'agamba akalu k'omwaka ogwo kali keetobeseemu emivuyo vulugu saako amazima wamu n'obwenkanya okubula mu musango ogwo yakomawo mu mwaka gwa 2006 era mu kalulu ako akaggwa n'awawaabira era abantu be bamu ng'agamba nti ebiri bye yayogerako mu 2021 kumpi n'omulundi guno byakomawo mwaka gwa 2011 teyakomawo ng'agamba nti Kkooti yo takyazeesiga olw'ensonga nti Mwami Museveni the ruling in his favor okuleetawo legitimacy ey'akalulu ye kazze ng'agamba nti kazze kabeera mu vulugu saako amazima n'obwenkanya okubulawo 2016 John Patrick Amama Mbabazi yaliko Ssaabaminisita yatwala omusango recommendations nyingi nnyo eza raisingibwa Kkooti eyo yennyini Supreme Court eyogenda okukomekereza ng'ebimu ebyo bannayuganda basabiddwa oba obukulembeze busabiddwa okubeera nga bubiteeka mu nkola wabula twagenda okukomekeza nga n'ekimu ku ekyo electoral reforms nga tezateekebwako mukono kakati olunaku lw'eggulo Kyagulanyi yatutegeezezza verbally so formally kakati wetwatogera mu Kkooti formally tannaba kubeera nga awandiikira Kkooti mu butongole okugitegeeza ensonga ze era olunaku wiiki eno tuba era tukisuubira Kkooti erina okutuula ewulirize ensonga ze zasengese lwaki agala okuggyayo omusango either guggyibwayo bati guggyibwayo saako n'ekyolwaleero munnamateeka Male Mabirizi abadde asabye Alfonso Owiny-Dollo oyo Chief Justice okuggya enta mu musango guno naye omulundi kumpi guno ndowooza gwakubiri Chief Justice ogamba nti sijja kuva mu musango guno kuba nalondebwa mu mateeka ebintu ebyo tugenda kubeera nga tubitunulako naye kyetujja okutunulako omusango tegunnava mu Kkooti that is the fact kyetujja okuba torch mu nsonga ya why akaseera k'okuggyayo omusango is it the right move saako n'essiga eddamu ddala kituufu liriko gwe likolera oba bano beekwasa bwekwasa tujja tunulirako ensonga ya Parliament olwaleero ndabye Minister wa Constitutional Affairs ye Ephraim Kamuntu nga lwaleero asanze akaseera akazibu mu kikolo eggwanga olukulu ensonga okunnyonnyola ku bikwata ku myaka 7 okuva ku myaka 5 egiri constitutional okukomekereza kikomye omulundi ogwokubiri jjukira mu age limit okwamendinga 102B ensonga nnyingi ezajjira mu constitutional amendment eyo komekereza nga ejjeeko emyaka ekomo ku myaka gy'obukulembeze bw'eggwanga oli bwalina okufuukira president saako n'omuntu omulala okwesimbawo negiva ku 35 egidda ku 18 saako n'okugyawo nti abawezezza 75 asobola okweyongerayo so kakati ababaka bagamba okuyita mu alipoota ya Jacob Oboth ono yakulembera akakiiko ka legal committee akakiiko k'ebyamateeka abamu bagamba yakukusa ekyemyaka 7 jjukira mu bwe twagenda mu constitutional court Kkooti embaale ya rulinga nti ekyemyaka 7 kino kiri unconstitutional tuba tunagenda mu kaluka ekikungu lwaki kikomyewo omulundi guno era kiri mu interest yani
n'ekiwamba bantu kikyagenda mu maaso. Ab'e Nakasongola bangi abazadde bakaba abaana baabwe tebabalabako, ab'ebyokwerinda buli lwe balaga babagamba tebabalina. Lwaki bino bikyagenda mu maaso nga bannayuganda obukadde obusoma mu 6 basalawo okusecuringa their future? Is this what the fountain of honor and the old man with a heart kyeyali ategeeza manifesto ye? Securing your future, kuwamba abantu allegedly babajjamu abamu enjala ne babasala ennimi n'ebirala ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Okubaganya ebirowoozo ku nsonga zino mu studios negatiddwako Musumba Moses Solomon Male saako ne Captain Edward Francis Babu okulaba butya bwe tusobola okubeera nga tuzza Uganda ku sseeyo yennyini eryegombesa. Kantandikirewo Musumba osookola muse kuba tulaba ssebo tugende mu maaso. Delta TV abalabi mukama yebazibwe mwebale gyonna gye mukola. Nze bulijjo mbagamba abatakola sina bizinesi nammwe, naye abakola mbeebaza era mbakubiriza okukola. Kati kiseera kya kusimba kubanga enkuba etonnya. Awagwa enkuba wagwa n'essooli. Ate njagala okubiriza bannayuganda twagale nnyo eggwanga lyaffe, tugule ebyaffe, nkoowa okulaba ebintu byabagwira nga bidominatinga katale kaffe. Ng'omulimi alima amapapaali, n'alima ennaanansi, n'alima emicungwa, n'alima emiyembe, ne bivundira mu nnimiro, byonna ne bivundira mu katale. Ne tubeera nga mu katale mulimu emicungwa egiva e South Africa, emiyembe egiva e Kenya, amapapaali agava e Bunaayira. Ne weebuuza what's wrong with us? Era njagala lumu gavumenti eveeyo. Bubu, buy Uganda, build Uganda. Ebeere strengthened, ebeere enforced. Lwaki tuleeta buleesi slogans zitutasobola kuteeka mu nkola? Naye abalimi abalunzi mbakubiriza mweyongera okukola, kubanga ekisooka buli lukya abantu beeyongera okuzaala. Ekitegeeza bwe kiba tulina challenge mu katale olwaliro nga tetukalina, enkya tujja kafuna kuba abantu bakola kibazaala. Ate n'abantu mbakubira omulanga mwongere okuzaala tusobole okugezesa akatale kaffe. China egaggawadde kubanga ine very big population. Europe population yaabwe nnene, America population yaabwe nnene, Africa population katono, ate abagwira batuteekako nati tuleme kuzaala. Mu butazaala kitegeeza tudipendinge ku byabwe. Naye twetaaga skills, twetaaga abantu banaasobola okuyiiya, twetaaga okuzaala, twetaaga banaakonsuminga ebikolebwa. Oyinza otya okuba nti okola akantu katono nnyo nga market already desaturated eweddewo, kubanga abasobola okubirya n'okubigula. So mukama abampeera omukisa nga mulaba. Ye Musumba Moses Solomon Male, Captain nkwaniriza nnyo ssebo, namusiza kubakola batugende mu maaso. Bannaffe abali ku mutimbagano guno ogwa Delta balamusiza. Katulowooze nti programu ejja tunyumira. Mbadde saawa kumala biseera bingi ebisinga omukulu abyogedde, kandowooze nti muli bulungi bayinza tutandike programu yennyini wayogedde ebintu bye tugenda okwogerako. Kati nziza tuwatandikira. Weewaawo. Kati sooke tukole ku nsimbi katono nnyo obulango buno nsooke mbujjewo ate tujje tutandike okusunsula ensonga. Tujja kutandikira ku siga eddamu zoddi kuba mu tooki okutegeera waddala kituufu lino lyetengeredde oba liriko gwe likolera. Abasinga gwe basongamu olunenti ono appointing authority buli kaseera butuuka mu presidential petition oba election petitions omukulembeze nti ddala kituufu siga eddamu limuwa ligenda mu maaso ne likakasa obuwanguzi bwe bannayuganda abamu bwe balowooza nti myaka mingi abuzze bubeeramu emivuyo miitirivu nnyo. Wetugenda okutandikira tovaawo mu busekeni butono nnyo tukomawo. Waaw, ensonga bannayuganda akalulu bwe kaggwa bingi bannayuganda bali basuubira. Abamu baali basuubira Uganda empya ensi ensuubize, abamu baali basuubira Uganda egenda okukulukuta omubisi gw'enjuki wamu n'amata. Bino nno ebyagenza okukomekereza akakiiko ebyokulonda kakakasa nti ddala kituufu obukadde obusoba mu 6 bwasazeewo okusecuringa their future okusinziira ku Justice Simon Byabakama n'akakiiko ke. Bino byaleetedde Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera ebikikinike saako n'abalala nga bagamba nti beetaaga obuwanguzi bwabwe oba reclaiming their victory, era ne basalawo bagende mu kkooti. Kkooti eno Supreme Court yesemberayo ddala etuulako abalamuzi wabandaba 9 naye nga kwabo omu alina kubeera Ssaabalamuzi Chief Justice. Mwaka gwali gwa 2020 ogwedde yali July, nzijukira bulungi nnyo, yasooka kubeera Egi oba Acting Chief Justice. Thereafter President n'amusuumusa n'amufuula Chief Justice Owinyi Alphonse Doro
okubeera Ssaabalamuzi wa kkooti oba ow'essiga eddamuzi kyekituufu ekyokubeera Chief Justice. Kakati nno wowulira bino nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform musango baguggyeeyo mu bigambo, but formally tetunalaba written document ne bannamateeka be ogenda mu kkooti. Ekibuuzo kiri nti essiga eddamuzi lisigaddewa oba kirina kino engeri gye kikubamu ebituli mu essiga eddamuzi nti bannayuganda bagenda tuuka baleme kubeera nga beesiga essiga lino oba ettabi lino eddamuzi oba waliwo n'ebirala bye tutalaba. Musumba mutabani we yakwata omusango n'agutwalayo ng'agamba nti obuwanguzi bwe bwabbibwa, nga tutegeeza nti ye ali democratic, ali non-violent. Era bannayuganda bakkiriza ekkubo lyakute lyandiba ettuufu. Omusango yatugambye verbally kuba formally tekinnakolebwa nti agenda kubeera nga aguggyayo. Kitegeeza ki gy'oli ssaako n'essiga eddamuzi? Bwe baali bagenda mu kkooti nzijukira era mwankolako interview ne mbagamba nti kyali tekyetaagisa. Ekisooka claims zonna ze baali bakola mu musango gwa Maama Mbabazi, actually n'ogwa Kizza Besigye asalewo obutadda mu kkooti. Supreme Court erina recommendations ze yali ekoze, ssemateeka akyusibwe, ebyokulonda bitereezebwe, tewali kyakwatibwako n'eki. Kati bwe tuba twagenda mu kalulu as is ng'embeera bweri, ng'amateeka bwe gali, nga ssemateeka bw'alambika, ng'amateeka g'ebyokulonda bwe galambika, era ekyo kyekyavaamu. Kati bwe kibanga kyekyavaamu, era bwe baba bagenda okusala balina kusala according to the laws ezaaliwo, so si ye tupresuminga ebyandibaddewo. Era nagamba nti batawaanidde bwereere. Ekirala, evidence gy'ogenda okuleeta Kyagulanyi yataayitamu, MPs be baayitamu. Bayinza batya okubanga babba ka Kyagulanyi ng'akaabano MPs be nga balala tebategeereka na kutegeereka ko nga tebakola ki, tebaakabba. Akalulu tebakabba ku lunaku lwekakubibwa. It's a process. 1980 tugenda okuba akalulu ng'olwedde kali determined kubanga waliwo constituencies ezaali unopposed ezaayitamu nga abeesimbyewo ku kadi ya DP be baalabanga nti awo DP erina okuwangula nga babaziyiza ku roadblocks. Bwe balaba nomination time egenda kuggwayo nga babagamba mugende, bagenda okutuuka nga nomination closed, awo nga UPCF eyitawo unopposed. Basalabo constituencies obugujjugujju mu 1980 nga DP werina obuwagizi, basalaga constituencies ganene weterina buwagizi, UPC werina obuwagizi, bakutula mu constituencies nga MP agenda kukiikirira abantu just obanga 1000. Akati bwe ndaba nga tebyakyukako, we still n'ogamba nti ogenda kuwaaba, then bannamateeka tebaawa Kyagulanyi kyalina kukola. Bo baayagala kituyita populism, titugende mu kkooti. After all, sente zibadde zibasasula teziva wano. Bannayuganda mu diaspora bakuŋŋaanyiza sente mpitirivu okuteeka mu musango ogwo, ate nabondoza babadde baagala okulya ku sente n'okufuna mileage nti nawozaako ku musango ogwa president. Ebyo nabyo babyagala kubanga baagala popularity. Popularity terina gyetwala kiggwanga kubanga bandibadde bamuadvisinga right from the outset ti okusinziira ku kino nekino tetulaba lugendo, kati bamugamba guveeyo. Bajjajjaffe baagira totta kibe nga tonnakikenenya ndusu. Kibi nnyo okuba nti wasalawo ogende mu kkooti ate withdrawing nga tonnaba nakulaba abalamuzi bagenda kukola ki. Many times abalamuzi ayinza okulaganga akuyiribya ate eventually n'agenda kusala naawe ne weewuunya. Tubadde tulowooza agenda gusala mu ngeri eti ate agusaze bweti. It's already a prejudice. Prejudice yebaggisizaayo ki omusango. Nze mbadde mu kkooti emirundi egiwera. Bannayuganda bakaabye nnyo injustice. Abamu kubawoza omusango guno ba MOP emyaka gye babadde mu parliament tebalina kye bakoze okulaba nti justice ebeerawo. Bannayuganda bameka abakaaba olw'ettaka, bannayuganda bameka abakaaba ng'emisango gyabwe giri mu makooti tegivaayo, bannayuganda bameka abagenze mu makooti n'akaaba. President Museveni yatuuka n'okuteekawo kooti eyiye ku bigambo by'ettaka eri mu State House.
yakulirwako Gertrude Njuba simanyi bakyagikulira kyeki kiba kitegeeza ki nti confidence mu kitongole ekiramuzi oba musiga eddamuzi oba mu amu ennamuzi ne president yennyini yagijjamu era bulijjo ayogera nti abalamuzi munemeseza kino munemeseza olutalo lweki lw'enguzi n'olwekyo Kyagulanyi ne ttiimu ye kye boogera si kipya naye ba lawyers ababadde bawuliriza honorable Kyagulanyi bangi babadde mu parliament noti mulundi gumu Segona abaddeyo ani Lukwago yaliyo nakati meya ani basaliza yes, MP bonna basalirwa all of these years gye babadde mu parliament kiki bakoze okulaba nti justice eraininga ku buli munnauganda lwaki presidential candidate oba president bebokka abalina enkuzizo okulaba nti bafuna justice bannayuganda bakaaba nze ndowooza bwe baba nga bagenda mu kooti ate nga kati bavaayo nti ate tudde mu maaso g'abantu mu kooti y'abantu tumi kiringa ekigamba nti waliwo ekyagala okukolebwa okumubiraizinga but probably bagende the Corazon Aquino way Philippines oba ogimanyi oba mugimanyi yes. Philippines yafugibwa dictator gwe bayita Ferdinand Marcos yes. Marcos n'ategeka okulonda naye nga tayagala kuva mu buyinza Aquino Benigno Aquino yali opposition leader yali ava nabweru ne bamu assassinatingira ku airport naye era bagenda maaso ne bategeka okulonda immediately namwandu wa Benigno Aquino gwe bayita Corazon Aquino n'atekinga charge ow'ekibiina akalulu kakubwa akalulu Benigno Aquino n'akawangula Marcos n'alemera mu ntebe abantu ne beeyiwa ku nguudo Benigno Aquino n'ayimirira twagala Victoria yaffe Ferdinand Marcos n'agamba sivaako amagye ne gakyuka omulundi ogwo ne gagamba sebo president Ferdinand Marcos off Ferdinand Marcos aba yeesisigiriza Abamerika ne bajja ne bamugamba tubulire we tukutwala tukugyewo wano kubanga tokyali president amagye gakugyemu ki obwesigu okujjako ng'ekyo kye bagamba naye bwe baba nti ddala baagenda mu kooti nga they believe in the law they believe in the justice system bwe gubanga omusango guganyi nga bagwithdrawinze then tulinde to what 26 nze mu 1980 bwe twakuba akalulu nali youth winga wa DP youth winga wa UPC yandabula kuba nali mu Kampala East n'angamba gwe bwe tunaawangula ngenda kutta I thought he was joking akalulu twakakuba 10th ne 11th around 14th 15th balangirira nti UPC wangudde ningi kyamazima batubba akulu kaffe ne bakeetika omuntu yekke yagaana okukiza ebiva mu kulonda yali Museveni yagamba ti bwe banabba akalulu ngenda mu nsiko era bwe baakabba yasooka n'asirika n'alinda omuntu akola claim nti akalulu baakabbye eventually semwogerera agamba akalulu baakabbye naye tugende ku opposition ko Museveni nze nagamba bwe bakabba ngenda mu nsiko era ngenze ennaku yatuluma naye lumu tuba tuli entindaawo kulikirira ekisaasi ne mukwano gwa ekigoma yali asomesa Nakawa mwami Kasolo akola mu katale ngenda okulaba nga kazinga eyimiridde kuliko aba military omuvubuka yabuukako n'abagamba wuuyo n'ansongamu n'adduka emisinde okuwonya obulamu bwange maama yaŋŋamba nga Moses va mu byobufuzi nga siwulira nga ndowooza ntugenda kuwangula by all means nali eka ne neekweka maama yambuuza nga tukyatambula nga siyinza namubuulira kikyaliwo so akalulu kaakubwa ebigambo ebibadde byogerwa abavubuka babadde balowooza ti there is a way through okuyita mu kalulu era bangi nga balowooza nti bwe kigaana eriyo plan B kakati abavubuka abo abamu bajja kufuna obuzibu kubanga baganye okukkakkana so musumbano wembuliza ekibuuzo is Kyagulanyi confusing himself Ugandans abamu bannayuganda bamulinamu essuubi oba kumala kuyisa budde na kufuna press time oba kufuna press space bwajja ku scene abavubuka bagamba abawagizi be kiza Besigye tukuwadde emirundi eno ogaanyi vaayo leero tugenda omusajja akola ki agenda
kati with all that vigor hope gye baateeka mu bantu okubagamba nti that hope was vain ekyo kizibu nnyo era olina okukeepinga ng'obagamba nti nkyasobola. So nze ndowooza nti one yayogera ekintu ekitatuukirizika. Stakes yaziteeka waggulu nnyo kwegamba yawanikibwa nnyo era ojjukira bwe baali Arua ne bakuba driver we Kauma Yasin yali ani yesimbawo MP Kasiano Wadri bagamba nti awangudde because of Bobi Wine. Ne mbagamba nti Bobi Wine si yaleetedde Kasiano Wadri okuwangula. Ne mbagamba Kasiano Wadri is a seasoned politician. Abaddeyo for a long time. Alina reputation. Alina erinnya alina capital gy'azimbye. Singa abadde muntu muyabayaba teyandiyiseemu. I think ekyo kyaleetera nnyo abantu okulooza nti Bobi Wine was invincible. Tasobola kulemererwa, tasobola kusaanawo, tasobola kukubibwa, tasobola kuwangulwa. Ekyo kyamuteeka waggulu nnyo. Naye ng'ekyamazima kiri nti akalulu kabeera ki? Kalulu. Ate n'ekirala abantu bagenda ne bakusuubiza tujja kuwa ne batuuka ku last minute ne bakola kirala. Musumba kesikesi okeve mu kkooti n'ebibuuzo byenja okukubuuza nga mwotadde ku ebyo bye walaba kuba wantegeeza this is a true like replica oba ya 1980. Yes. Okakasa nti mutabani we yawanguddwa akalulu. That will be a subject after the court in case the case is dismissed. Captain Edward Francis Babu. Dismissed or withdrawn? Yes. Abanayuganda batandise dda okwogera nti essiga eddamuzi liri kati ku minzaani mu kyagula ekyakozesa nti okulabisa essiga eddamuzi. Ddala kituufu essiga eddamuzi likolera appointing authority? Okusookera ddala nsebo weebale nnyo nze ndowooza Honorable Kyagulanyi wa ddembe okugyayo omusango mu mateeka. Ekyokubiri wa ddembe okubeera n'ensonga ze. Omanyi njagala nnyo bwe tuba twogera ebintu bino omuntu tusooke tulaba oludda lwe tulyoke tutunule n'oludda olulala. Mwami Kyagulanyi ayinza okuba ng'akola ekintu kino ng'alina w'asinziira. Tuleme ku papa asinzidde ludda wa okukola ekintu kyakoze. Omwe bannayuganda kimaze obbalaba kutupapa nnyo nga tuwa ensonga ezitayamba. Kati katulabe ensonga eziyamba. Mwami Kyagulanyi ogambye nti yayogedde bwogezi mu press statement. Yes. Tannaba kuteekayo ebbaluwa esaba. Balina erinnya olina okuteekayo ekiwandiiko ekyabalooya bajja kitwala bakifayiringe mu kkooti bagende tewagala kujja musango ensonga ze zino. Yes. Tuli ffenna ssebo. Kati ensonga tebannaba zituwa. Kyempulidde ku gundi kuno bintu birabikanga ebyokukola kampeyini nga tunoonya akalulu. Naye mu kkooti tebakolerayo kampeyini. Olina okuwa ensonga ng'ozirambise bulungi. So ebintu biri bimeka? Bibiri. Nze njagala okumuwa kye bayita mu Lungereza benefit of no doubt nti alina ensonga ye ejja kubeera mu kiwandiiko kiri eneematisa kkooti si ffe. Kati wano yabadde jalibu kuba ntuuse n'okuwulya ekigambo Saddaaka bakozesa ekigambo ki? Oh my God, okutalaafiya. Very good. Manyi simanyi Luwarabu bulungi. Kaakati ebyo byaffe ffe abalonzi bitusanyusa bituzaamu amaanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'oba otunuulidde oluddola eno yali pulaani bamaze okwonoona executive ya president n'abantu be. Kati tuli ku pulaani ya kwonoona judiciary, okwonoona ettabi ya judiciary kubanga oli tumaze okumwonoona kubanga mu kulonda kuno oyo bamwonoona nnyo era obusungu ne butukwata ne tulonda. Njagala olabe ekintu ekyo kuba yali pulaani. Kakati pulaani eno yakwonoona judiciary. Oyinza okuba omutuufu kuba nzijukira mwemu press briefing gye yakola
before eyajjo yategeeza nti twagala tubalabise in courts. Akati bwe tuba tulizo ebyo nebona tulina okubijjayo naye waliwo n'ensonga gye bawadde nti oyo omulamuzi omukulu pulezidenti yamulonda katulabe mu nsi endala nti ate yaliko looya we. katulabe mu nsi endala. Mwami Trump juzi mu America yagenda mu kkooti misango 40. Abantu bonna gye baatwala emisango Trump ye yabalonda. Ate emisango nigisinga Trump. Mbadde njagala okukulaga eyo yenjawulo eriwo ne Uganda captain. nkulaga kyakulabirako bwe tubanga tuli ku TV eno ng'abantu batulaba tubawe engeri gye balondamu abalamuzi mu nsi endala, ne Bungereza engeri gye babalonda, ne Kenya engeri gye babalonda. Chief Justice we Kenya yagaana ebyava mu kulonda era yali alondeddwa Malaga abali mu gavumenti. Kaakati ebyokulonda nabyo biyinza okubeera ebigumu. Abalamuzi abakulu mu nsi zonna ne mu constitution ezisinga babalonda batya? Kubanga mutugambye Museveni yamulonda, ani yandimulonze? Bw'abanga se Museveni ani yandibadde alonda abalamuzi ng'akakiiko k'ettabi eryo kawaddeyo amannya? Omanyi waliwo akakiiko? Yes, Judicial Service Commission. Egenda newa interview abantu ne bawaayo amannya pulezidenti n'alonda. Yes. Katudde ku looya. Abantu bonna abatuula ku mmeeza gye bayita bench balooya. Yes. Era baba tebanaba kugenda mu bench basooka kukola nga balooya. Ekitegeeza looya asobola okukolera omuntu yenna. Era etteeka lyabwe ligamba nti waddembe okukolera omuntu yenna, era ejjamba lyafuna liva mu kuwoza misango. Kakatono bwe yali looya yawuliriza abantu bangi ebisambo. Ate bw'ogamba nti omwami oyo yawuliriza emisango mu Supreme Court, ekitegeeza nti yali atuuse ku ddaala erifuuka omulamuzi. Era bwe bamulonda yali amaze emyaka egyo era bamulonda ng'omulamuzi, era yasooka nga mulamuzi n'alyoka atuuka awo waatuuse. Akati ebyo byonna mukama wange bwe tuba twagala obbiraba nga tetunaba kwonoona muntu olw'okuba nti ffe tulina ekigendererwa kyaffe mu byobufuzi. Ku luno mbadde njagala tutunuulire Uganda. Mumaze okutta omukulu wa executive, mumwogeddeko ebigambo bingi. Akati muzze ku mukulu w'ettabi erya judiciary naye mumwogeddeko bingi. Kati anaddako agenda kubeera wa ttabi lya parliament eyo nga gavumenti yonna tugimaze. Gye tukoma okuzanyisa ebintu bino tuba tuzanyisa Uganda. Kubanga amatabi agabiri tegenkanankana lwa kintu kino. Amatabi agasooka, by the way, amatabi asatu aga gavumenti. Omusajja yasooka okuba bamuyitanga Loki yawandiikanga bitabo. Yali philosopher. Ye yali ayogerera amasiga abiri ng'ayogerera executive ne parliament. Kubanga watera okubeera okoonagana. Yes, true. Naye waliwo omusajja omulala mu France amuyita Montesquieu n'alyoka agattako egundi gwe lyoyita essiga nze lyempita erya judiciary. Kaakati bw'ateekako abalamuzi abo yali abateekawo ng'omuntu ajja kubeera wakati w'abano abantu abalwana buli ssaawa, parliament ne president. Akati nga ye aliwo okubaga nti banne temulwana era ebintu byonna ffe mulina omutawaana nga mujja nga tutunulira ebintu. Kaakati nze omu ku abo baga nti bw'obanga olumiddwa ennyo mu byokulonda ogenda mu ttabi ery'abalamuzi n'oteekayo omusango gwo. Eryo kisaana okubeera tebakyonoona. Naye kati nga tudda ku Uganda waliwo omwami omu omwogeddeko awo ow'ekitiibwa Kano Besigye. Yes. Yagambye tagenda kuddayo mu kkooti. 2011 teyaddayo. Ebintu bino birabika si birungi nnyo. Kaakati
si yeyeka waliwo n'abantu abasingiddwa ne bagamba tebajja kgenda mu kkooti kubanga kkooti zaffe tebazeesiga kati ekintu ekipya kivuddeyo kyekino ettabi lyaffe ery'eddamuzi lyetaaga okutunuuliramu waliyo emitawaana tuli ffenna ssebo bano abajja nga boogera bayinza okuba nga abamu teboogera bituufu naye mulimu emitawaana mu ttabi eryo bannaffe balooya bapuliida n'abalamuzi ekiseera tekituuse mutunuulire ettabi lyammwe kubanga we wali omulimu gwammwe tuli ffenna kakati nga bwogenda bwotyo balooyaza abamu abo bali mu paalamenti naye ate bazze n'okwoza emisango oli mu paalamenti ettabi lya gavumenti bayita legislature ate oli mu judiciary oli court officer owoza omusango bakusasula kati bakusasula eno neero ne bakusasula mu Lungereza bakiyita conflict of interest bikoonagana tuyinza okubanga ofuna omusaala wa gavumenti mu paalamenti ate neero n'ofuna omusaala ogw'okwolereza abantu emisango mu judiciary kakati njagala okukulaga yadde nga ssemateeka tena wakirambikira ekibeera conflict of interest kyekimu kakati kankulage omuzungu agamba ridiculous gundi speaker lawyer yes Owinyiddolo chief justice yes mu mitendera gy'abakulu mu nsi osooka president nozaako vice president nozaako speaker nozaako chief justice naye singa enkya speaker ateekako gawuni n'agenda okwoza omusango mu supreme court bagambe tewali bakirambise mu constitution kirabika kitya of course abatasobola kugendayo ono anti ogambye nze nkugambye nti bamemba ba parliament segona MP segona MP omulala gundi meya w'e Kampala wano naye bali eri bawuza emisango mu maaso ga supreme court ekitegeeza nti gundi legislature ewoza omusango okwonoona gundi kakati bweŋŋamba nti balooya bano balooya bano be baagala okwonoona judiciary ogamba otya kubanga balina okuwa amagezi candidate waabwe manya gundi client waabwe omuntu oli mu parliament ofuna omusaala twakamala n'okulonda juzi wano gw'oyogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi siwe tuli ffenna bannange ate kakati gw'oli mu judiciary otaddeko gawuni otaddeko negundi n'enviiri z'abafu oli wali oyogerera mu kkooti kyengezaako okugamba kyekino mukama wange waliwo bwe tukuba tooki mu judiciary ene waliwo ekintu ekitali kituufu kiyinza okuba nga tekiriiyo nze njagadde tu omanyi bwabeerawo conflict mu management bagamba abazungu ti improves management bwabanga waliwo bino ebikoonagana biyinza okuba nga ettabi ligenda kwedaabulula oba lyeyubule lifuuke ettabi ki eddungi njagala gwe nga ekirungi nkyaza ba senior citizens kyandigwanidde okulaba chief justice omuntu awaabiddwa for instance ogere conflict of interest chief justice Owinyiddolo mwaka gwali gwa 2006 yaliko lawyer oba awolereza president Dr. Museveni njogera concerns ezareasingiddwa Kyagulanyi ne tiimu ye Mike Shibita recently wetwagera otuuka mwaka gwa 2020 yali DPP actually then natwalibwa mu Supreme Court kyandigwanidde abantu abamu abadde ku ludda lwa president oba oyo bwe wabidde okubeera ate nga be bamu abagenda okumwozesa lawyer bw'asoma obwa lawyer n'agenda mu kkooti ne bamulonda nga advocate of high court waddemba okwolereza omuntu yenna n'omuntu yasse omuntu amuwolereza kakati ono omuntu ate tekitegeeza nti bw'amala okwolereza amateeka gagenda okusinziirako okusala omusango n'amateeka g'ekkooti eyo gayinza obutamukkiriza kusala musango nga bw'ayagala tuli ffenna ssebo waliwo byogoberera okusala omusango tebikwatagana biri byewakola edda luli wano balawuya babeera bagiyita bba
yes oba nandigwise mutayimbwa ogubagaana okugenda mu maaso bali abatuula eri batuula ku mmeeza bagiyita bench kati bw'omala bw'osumuluka bw'oyita ku lutindo n'ogenda ku bench ate kati wasigwowoza omusango bali bawoza gwe n'obigatta n'osala omusango ate balooya abasinga abasomye ennyo bagoberera ethics za law kaakati ebyo nga mmaze okubyogera mbadde njagala ssebo twegendereze teri looya teri jaji mulungi atabeeranko puliida aidha ku ludda lwa gavumenti ng'ali mu attorney general's chambers oba ng'ali mu DPP nga bw'ogambye oba ng'ali ku ludda luno oluwozesa emisango balooya gye emirimu gyabwe era abo bajajezi abasinga baali ku luuyi olumu oba olulala DPP lawyer ne banne bonna abakola naye abakola mu attorney general's chambers abagenda ne bawoza emisango gya criminal n'egitali gya criminal eno olina lawyer gwe gw'otwala n'omupangisa nga bamaze okumuwa license agenda n'awoza omusango kakati mu abo abasinga abalabika nga bayina emyaka egimaze nga bawoza n'okuba nti bakola bulungi mwe balonda bwe basaba emirimu ne babalonda okubeera bajjaaji akakiiko akabalonda Judicial Service Commission eriko balamuzi n'abantu abalala ba gavumenti be balonda amanya ne bagasindikibwa president n'alyoka alondako abalamuzi akati nga tumaze ekyo ebyo byonna byonna sirowooza gwe mutawaana nze ndowooza tudde mu byabufuzi ebyo byonna byogera si gwe mutawaana ekyo baleese ng'ensonga kino ekyobufuzi kye baagala okukola kati kankubuuze Chief Justice yakulira kkooti za Uganda zonna kati gw'omugamba nti vaawo ateeke wani Chief Justice bali mwenda bana Chief Justice yabeera wakati kakati ne Deputy Chief Justice ali awo kakati bwabeerawo omukolo ogw'okulayiza judge yonna Chief Justice alina okubeerawo kakati mwali mwagala bwe baali balayiza bajaji baali mwagala batwale yaani katutandikira mu kitundu kino ekiddako okyayinange Moses Wama kasi tukole ku nsimbi